Mu love story ya sister ekitundu ekyokuna we twakomye abadde yanoba ewatata w'abaana n'agenda abuddamu ewasenga ne bimukaluubirira olw'engeri gye bamuyisaamu n'atandika okuddamu okuwuliziganya ne taata w'abaana. Njala okwanirizaako mu show yaffe olwaleero nebaza Katonda akunkumidde. Nze Sozimo, if it's your first time here, channel eno gisangako love stories. Love stories, real life love stories. Bituka ku bantu mu mukwano ne bavaayo ne babyeyogerera obiyigireko biku-inspiring ebikulabula ebikusomesa bikuteeketeke. Hey, lwaki tokkiriza notandika butereevu n'ekiggula luggi. Sister omulungi, oteetera n'omulenzi oyo muli mu mukwano gubasaza mu kabu. Mutambudde wiiki, mwezi, myezi 2-3. Relationship mu myezi egisooka ebeera nnyo ku theory. Weewalanga nnyo okubeera mu mukwano nga okukkiriza essuubi lyo n'amaanyi gonna gabeesinze ku theory. Njogera ku bigambo omulenzi byakugamba. Relationship eneewangaala ogiteekamu amaanyi go, obudde bwo, obulamu bwo ng'osinzidde nnyo ku ebyo by'olabye. Bintu bibiri bya njawulo. Gaye mulungi mu kwogera n'akubuulira ebintu ebiwooma by'owulira ng'ebyagala okuwulira obulamu bwo. Naye njagala okutegeeza nti relationship ejja kuyimirirawo nnyo ku ebyo by'olabye, by'okutteko. Kakati toggwamu nnyo olw'ebyo byakugambye. At least gwamu nnyo olw'ebyo by'olabye. By'olabye biba bikwatikako. By'olabye bikusigira ekifaananyi ku ky'oyagala exactly mu bulamu bwo bwe bituuka mu nsonga z'omukwano. Naye mu myezi egisooka relationship okimanyi nti ebigenda okubeezaawo nga weetaaga birabako bikwateko tebisobola kujja mu bbanga eryo ettono. Katate mu bbanga ettono eryo muweweereddeyo buli kimu okimuwadde. Mu myezi 3 omulenzi buli kimu ekikyakirabye, buli kimu ekikyakitegedde, buli kimu ekikyakikutteko. Naye ye ku ye mukyali mu theory process. Tanaba kutwala nnyo mu laabu, takuwa access ku laabu kubanga eyogenda kubigendako practical nti kino wakigattayo ati kino ng'olwobirabako yaŋŋamba kino. Kati bw'oyingidde mu laabu ogattagatta. Yaŋŋamba kino kati kikyendabye no balansinga nga tebibalansinga. Tekitegeeza nti towulira byayogera, biwulire, twala bitono, osse nnyo ebirowoozo nga n'ebyo by'okkiriza oluvannyuma lw'obikugamba obalansinze n'ebyo by'olabye bikwatagana, you're good to go. Tebikwatagana opapa ki? Kitegeeza nti teweewaayo nnyo mu myezi egisooka. Omuntu n'akwagala n'omukolera buli kimu abantu bibateekeddwa okugaba mu mwaka, abantu bibateekeddwa okugaba oluvannyuma lw'embaga, gw'obigabye byonna mu mulundi egisooka. Buli muntu waamutegedde. Buli kikukwatako akitegedde, n'okukikwatako akikutteko. Ogenda okutuuka mu practicals olwotegeera akafirimu kavudde ku nnyanjulwa katandise kate mu butongole. Ng'ozuula nti wano yali yakulimba. Yagamba si mufumbo yali theory. Practically tewakiraba. Ogenza otuuka mu practicals n'okizuula nga gaayi mufumbo. Ng'oli lubuto. Dembe lyo. Kakati bakasoma baffe abalungi. Estate y'ekitukutwe osobola okuyita ekyaluwajjala, abamu osobola okuyita ennaalya, abamu osobola okuyita ekasanga tinogwa ekira round about awo. W'otuuka ekira waliwo ekidda ebulindo. W'obeera omanyi ebulindo, w'otuuka ebulindo, w'ova ebulindo waliwo ka trading center awo Kiwologoma. So osobola branching era n'oddayo eGayaza oba Kijabijo. Oluva ekiwologoma mu trading center waliwo ne petrol station ez'enjawulo. W'oba oyambuka bw'oti oyingira Kitukutwe nga tonaba na kutuuka Kitukutwe mu trading center wali estate yaffe ey'Ekitukutwe. Naye weeri walungi, waliwo amayumba mangi, waliwo za apartment, walabika bulungi. Ate nawo teweetaaga kulinnya boda. Mbuuza bubuuza ntambula ebigere bimeka okuva ku main. Ate ne wooviiramu si bya kunoonya okyaze omugenyi talina w'omulagirira mbu ate oviiramu wa maama waliwo akeedi. Njagala okuteekateeka nga nkutwala mu love story ya sister ekitundu kigenda kubeera kyakutaano. Love story negenda kunzikira ku kitundu kijja kuba kya 7 wejja okuba ng'eggwerayo. Kasita owulira love story eno ng'eweddeyo ng'omanya bumanya nti Sister Carol
n'ebitundu ebisembayo mu season 2 ajja kubanga ayingirawo Sister Carol. Ole badanga mbani gwe akabuliro ka Aunt Carol totugamba nti yagize bannange kyo kikyo lwaki tokakana nenga nkwebaza bwebaza olw'okuyimirira nange mu nteekateeka ezagwe Katonda concert. Wabula yennaku mmeka ndozaawo lessaawa 48 nze gwe mulaba ndi ku bunkenke ninge gye neeraliikiridde nga neeraliikiridde nina bye njagala abantu balabe n'ebintu njagala abantu essanyu njagala bafune na satisfaction gye njagala bafune kati okweraliikira kwange kwonna kuli kwekyo. So pray for me, but thank you so much for supporting me. Nkyayaniriza support naye Mukama njagadde ate bwanjagadde nanjagala mu lwatu si mu nkukutu wabula okuwagala kwanjagadde nsaba akusaasaanye wonna naawe obeerenga okufunako naddala ng'oyimiridde nange n'ongulirayo tiketi waliwo sister gwe sijja kwerabira ne ssente zo surprising sinnaba zifuna naye nnina kintu kye njagala okwebaliza wagambye esozi ntuuse mu mbeera eno nga ndi mwavu nga nina ebizibu naye mpulira njagala okuyimirira naawe mu concert yagwe Katonda kubanga ebbanga lyentambudde naawe bingi byongasseeko nandibadde ndi bulala nnyo nandibadde natama buli kiramu nandibadde neeyonoona naye wansavinga. Mumanyi sister kyeyakoze bambi neyeewola talina Uganda neyeewola ku muntu $5,000 abenga azimpeereza tannaba nazimpa namwene oba sister tukireke nagamba ne oh my this love, like who does that? Oh Mukama sister Mukama akuwa banange I was really nabadde mpulira nga ndi bothered ngamba no another sister actually sister no ne brother kati brother mbagattira wamu nanga asozimo tosobola kukikiriza nze nakakulaba ebbanga terina bana kuweza mwezi nagambe ekiro kye nakakulaba nakuwagadde nayagadde byokola naye munange nze kati omanyi nakatandika okukola sinnaweza mwezi wenkola nemngane kati ate tonnaba uweza mwezi like you're not earning please nagamba no you guys okay hey Tyombereddewo nnyo Katonda nina I am sorry. Thank you so much. Thank you so much. Nze amanya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba ajja kuleeta $220 nanze bwe kubira risiiti wenje kuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi munju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti enegenda kubuka entegenda kubuko enegenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamuemu 9402 kanjiddemu 0705 kagamuemu 9402 nze kennyini nze nkwata essimu eyo
mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli fanica yenna muyina okuggyako kofini. Kati omwami bwe nanoba ngenze wa anti, omwami n'akwata engoye n'azitwala n'azizaayo eri mu maka, n'akwatamu engoye ze zonna n'azizaayo. Kati bwe yazizaayo omukyala n'asanyuka nga bw'omanyi obujja. Kati omukyala n'ankubira essimu n'anvuma. Nangamba wali omanyi onoomalako, nze tosobola kumalako nange, tuli eno kyetwagala kyetulya, tulya ngege, bwe tuyoya engege nga tulya, bwe tuyoya ennyama nga tulya. Kati jjukira nze nali simanyi bintu bya kuyomba era omukyala oyo saamuddamu. Kati naye ne nnyiiga ne mpulira obusungu naye nga nno omukazi lwaki ammanyiira. Kati anti wange ate naye byaŋŋambye si we biri, ne mpulira obusungu. Kati lumu tugendeyo ku kyaki mbwantwala nsaba mbunoonya mulimu. Mbunoonya mulimu. Ngamba omukazi ono muvuddeko ntya. Kati lwali lumu kawungeezi nali mugolerera nangoye ze ntudde ku ppaasi naye atudde wali ku katebe. Kamugamba anti nti wangi munnaye nyina amawulire amalungi naye nga nnimba nsala lukujjukujju lwa kuddayo mu nnyumba yange. Nga mugamba anti nakubiddwa essimu nina gye mbadde nasaba omulimu eyo ku ssomero naye bampadde. Ng'asanyuka bannange era olaba essaala olaba gundi bwakoze ebi. Nga mugamba naye era enkya ŋŋenda. Ngamba nze siyina buzibu genda okole naye omwana kola ki? Omwana muleke, omwana nze ogenda mundekera wano kuba omwana wange kaali katambula nga koogera bannange nga tukatwala ngeyo ku ssomero nga bakaagala. Kati ekyamazima nali omwana ŋŋenda kumuleka ŋŋenderewo. Naye waliwo omukozi oyo yali amazeewo akabanga ng'aluddewo ewaka awo. Naye mmaze okwetegeka enkeera ŋŋende, olwo n'omwana ndamwambusizza ku ssomero kuba wali abaana abato mwakeeranga ne mubategeka ne mubambusa ku ssomero nga gye babeera gye banywa obuugi gye bali ekyemisana babakomyawo kulya kyaggulu nga ly'etteeka lya wali. Kati mba mmaliriza okwetegeka n'engoye z'omwana nzisooti nze keesi ngitadde yokka n'eyange yokka nze ŋŋenda. Nali mmanju mu kinaabiro ŋŋenda kunaaba, omwana omuwala omukozi n'aŋŋamba naye gundi. Mu bulamu bwa wano bw'omanyi, embeera ya wano gy'omanyi, osazeewo oleka omwana w'emabega. N'aŋŋamba bula ggwe ate nkutidde, oli mukazi owera. Omwana omuwala bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo ne mugamba ate wabula oŋŋambye ka ŋŋende nnona omwana wange ku ssomero tugende ffenna. Anti yali mu kisenge yeewaseemu ekikoowukoowu nga ŋŋenda nga nnonayo omwana nga mmunaaza nga mmwambaza. Ntuuka kusiibula anti yalaba nzija mpuzuuma n'omwana ayambadde mukozeeko bulungi nnyo. Nga mbuuza ate omwana ne mugamba ka ŋŋende n'omwana anti nyinza obutafuna budde bukola ki bukomawo eno. Anti yanyiiga n'aŋŋamba muyina enkwe kati obwedda oli n'akasajjako ng'obweddamu ngeya kati nno omwana omutwala waako akasajja biki ebiki naye nga weewuunya ate omuntu gw'ayogerera ye taata w'omwana. Naleka anti ayomba nga mpereekereza bigambo bisongovu nga nze neeyongerayo nangugu yange. Nga ŋŋenda nga ntuula mu takisi ng'envuga olwo omusajja yali yampeereza transipooti. Nga ntambula nga neekuba wange mu bitiibwana. Kati lengera
nga mumanyi abasajja balina obujanja. Omusajja bwe yamanya nti ngenda kukomawo ku olwo, jjukira yali already yakiteekawo dda alina abakazi 2. Kati mukyala mukulu yali yamumanyizizza dda nti already nze nagenze. Ate oli omusajja owaffe yalina olugambo. You people, sirabanga ku musajja alina lugambo. Omusajja nebiri bye nalwalanga ne tutambulako ne babaako kye bamugambye ng'addayo n'abinyumiza mukazi we. Nze oli omusajja nali simulabangako. Ng'addayo n'akugeya ewa mukazi we, ate mukazi we n'amala n'abyogera ate ne bikutuukako ng'omusajja ye yabyogedde. Omusajja oli yalina olugambo era kati birene ebyokunoba byonna omusajja alabika yanyumiza omukazi. Kubanga nze oli omusajja yali nali sirabanga ku musajja alina lugambo ng'oli. Omusajja nga tasirika, nga talina kyasirikira n'ekimu. Kati neera ku olwo omukulu yasula eno. Ng'asula olwasooka, asula olwokubiri, asula olwokusatu. Mukazi ng'abeera eyo ng'atuukuuma, ng'agikuba, ng'akubira omusajja, nga bayomba, ng'amuvuma omusajja ng'amuyita kano. Naye kasajja gwe atategeera. Kasajja gwe ojja kukiraba, naye kasajja gwe biki. Nga bali buli kaseera babeera mu kuyomba, tewakyali mirembe. Munnaaye nga tubeerawo. Kati anti wange, nze mbagambye anti wange yali anyumirwa nnyo obulamu bwe bwonna, ng'anyumirwa nnyo okunswaza, ng'anyumirwa nnyo okunteeka wansi. Ye anti. Waayitawo omwezi nvudde ewa anti ng'alyoka anti apanga ekiboozi, anti ng'agamba namubye. Waaliwo olumbe mu famire naye nga luli Kampala, ng'abantu bonna bakuŋŋaana, n'abantu b'omu byalo eyo abaali bamanyi nga bonna baagenze kuba omuntu oyo baali bamumanyi. Ng'abatuuza, ng'abagamba gundi bwe yajja mu maka gange yanziba ssente, yagenda ku ssomero n'abba ssente z'abasomesa ezaali zigenda obbasasula omusaala. N'agamba naye ngenda muggulako omusango, ngenda kumusiba ne bbaawe. Nali ndi awo ng'amawulire gantuukako. Kati olwo anti bwe nagendayo ne bampisa bubi. Mweyo ligiimu anti ampangira mbu bampase omusajja omulala era gwe ssaagala. Anti era annangidde era ayongeddeko okunnumya. Kati awo ne ŋŋamba kati anti ekyamazima nkumaze ggwe. Kati lengera anti ampaayiriza. Ekintu ekyo kyannuma ne mpulira bubi nnyo. Ne ŋŋamba ye omukazi ono n'ampayiriza nti nabbye ssente. Ne ŋŋamba kale. Kati ewaffe waka wennyini waliyo ennyimbe. Waliwo olumbe lwali lwa ssenga waffe. Naye nga jjukira anti ono ye saponsa w'olumbe. Nabagambye dda wali anti waffe wabaayo omukolo olumbe. Amala wiiki ennamba ye yatuuka dda mu olumbe nti ye mugagga. Kati ne ku luno bwe lwali. Kati nali saagala genda mu lumbe olwo nga nnyina obusungu. Ne ŋŋamba nnyinza okukola ensasagge. Ne neebuzaawo ku bantu ne baŋŋamba oli ssengaawo ogenda mu lumbe biki ojja genda. N'omusajja n'aŋŋamba agenda muneeyo bw'otogende bajja kundaba bubi nze wampisa mbi. Ne mugamba baabo tebanjagala. Nagenda mu lumbe lwalina lwakuna siryerabira. Bannange bwe nagenda mu lumbe bakyala
nga bwe mumanyi olumba abantu baba batuuse, mbooza ku bantu awo wabweru, nyingira munda nga mbuuza abaali mu nnyumba, mbuuza anti yaŋŋamba totawaana kumbuuza, nva mu maaso, kisiraani ggwe. Anti yatandika kunvuma. Naye mu kujja mu lumbe najja neetegese, najja nywedde, ne ŋŋamba nno olumbe luno okulugendamu ndugendamu naye biyinza obutaba birungi, kati najja neetereezezza bulungi. Konze nno ggwe nga nnemera we nnali nfukamidde, ng'alyoka ayimuka nga ŋŋamba nze nja kukukubaakuba wano. Nga nfuluma wabweru, nga nkola olutalo wabweru. Kati ekinkoze olutalo wabweru, anti ng'ayina omuze, anti ng'akusiiga enziro mu bantu. Buli omu. Kati ogenda otuuka mu bantu abo nga buli omu akulaba bubi. Ntuuka mu bantu wabweru batandika okunnenya, mbu nabba ssente za anti. Natandikirawo olutalo bantu bange, navuma abantu. Nze gwe mulaba nali simanyi kuyomba, nze simanyi kyankwata ku mutwe. Nayomba, nakola olutalo. Kati bamujjukira ono omuvubuka gwe nabagambye gwe nayita anko. Gwe nayitanga anko naye nga mwana wa senge yanfunira omulimu, yaliwo, ye w'amaanyi nno. Nga bamugamba oyo mukwate. Ngabo bonna mbayisaamu eggaali nga buli bweda banvuma buvumi. Taata wange nga ali wali mu nnyumba asiriikiridde, maama wange naye ali wali eri asirise, buli omu ali wali yeerolera. Ngamba kwata ngamba vuma. Baali beekupizza ebyoto. Ekyemmanga awo babadde bafumbiriza obumeremere. Ab'e Kampala beefumbye obukyayicyayi, obutaatata. Nga byonna mbikwata nga mbiyiwaayiwa eri. Nga neesuulamu eddalu naye nga ntegeera, naye nga busungu. Nga ki ekinkozesa ebyo? Okuba nti buli muntu yali tanjagala. Kwegamba nga ne bwe weeyisa obulungi tebabiraba. Bakulaba bubi. Kwegamba oba naliko nze baneesimanyi. Nenkwate obutamu bw'obunyama bali beesese obubumbabumba byonna ne mbisambasamba eri ne neesuulamu eddalu ne bagamba ono agudde eddalu naye nga nabikolanga ntegeera. Ate najja ngiyeeko ne kawalagi kange bulungi nnyo ku mutwe nga kwekali. Era we nasooka okukyama awo mu kabaala mu katawuni. Nesooka ne neeyiwamu lusenzi wange ku mutwe kwaliko nali ndoodinzeeko ka airtime kange bulungi. Nga nnyambadde bulungi nnyo, leegingi zange 2, sikaati yange nnene bulungi ya laawundi tentega. Kati nga jjukira nze ndi mutono. Ate waggulu ndi mutono nnyo. Kati ebiseera ebyo nga sinnaba kale kugejjagejja nnyo. Nga ntaddeko ka blouse kali kati ni kandi ku mubiri. Sikaati ya round, munda mulimu leegingi 2, leegingi eteri ya jeani n'eya jeani. Nga nayeesabise. Nagira mu canvas nga nyambadde ne stocks. Nga neetegese nze nali nkimanyi. Nga nsamba awo obumere, obukyayi, nga mbuwuzuumya eri, nga nkwata ogwo omuliro ebyo ebisiki by'omuliro, nga ntandika obbiwuzuumya. Naye ng'abantu bawera, ngenze n'enseekuŋŋaana, ng'abantu bakuŋŋaana nga ndyoka nvuma oyo anti. Jjukira oyo anti. Waliwo bye twalinga tumuwulirako nga babimwogerako, naye mu nkukutu, naye nga tebasobola bimwatulira. Ku olwo nga neefuula ng'omuzimu gwe gulinnye, nga ndyoka mulangira, nga njogera kino nga njogera kiri, buli kimu. Bannange nga mulangirira nga nsinsimulanga n'okuwaayiriza mpaayiriza. Nga badduka, nga bagula emiguwa, ng'oyo omuvubuka oyo omutabani wange oyo. Ng'atuma awo abavubuka piki zaaliwo, mudduke mangu mugula emiguwa. Nga nkwata naye nga ansobola ng'amaanyi ge nnina, naye baba nanga amaanyi nagajjawa, ng'amaanyi ge nnina
nga muyuuyayuuya nga yeyambulamu essaati ng'agiteeka wali ng'asigala bwereere mu mpale yokka nga tulwana nga bavubuka b'okukyalo nga bawera nga ndyoka mbaddusa naye nga byonna byenkola you people nali mbitegeera sijja kubalimba nali mbitegeera naye nga nafadde obulumi ku mutima obulumi bwali bungi nze nga sirina muntu ampuliriza sirina muntu wesobola kutula nempulira nnaku yange kati natuuka ekiseera ennaku omutima guli ne gukaluba nga sirina kyentya neevuma abantu naye nga nnondamu buli eyampisa obubi nga mbamanyi nga gundi ne gundi ne gundi sibaagala bampisa bubi banende mpavuma ndatuuka ssaawa nga 2 navuma abantu paka ku makya obudde ne butunula bwe buti nga mbavuma oyo anti wange namuvuma nasirikira mu kisenge nasirika bwe si yeyo tendambwayogera naye kwolwo namuvuma ne musensimula you people nakeera ku makya nga nze natunulanga akagologoosi nga sifaananika ng'omubiri gunnuma anti bansiba emiguwa ne bansiba amagulu ne bankuba okuzi kibooko mbu bakuba muzimu ogundiko nenno nga bakuba muntu embooko nga zinnuma naye nga neekaza nga ŋŋamba sitatafa bane nakeera ku makya nga nze natunulanga akagologoosi zenna nga sifaananika najja nsibya akaviiri kange nga akaviiri kaali kawiivu nga kakuuseeyo simayina gye kali nasigaza biswayiri mu mutwe zenna nga ndi awo sifaananika naye ng'obwamu obuli wali banaye mwawulidde kati anti yaswala taave mulumba alina oddumaliriza naye era nga kyemmukoze nakeera ku makya nennaaba nenkyusa engoye nenneetereza nenkwata akasawo kange nengenda mu ttawuni ne bansumululayo ebiswayiri nenkola enviiri zange bulungi nakomawo nakiro matumbi maama wange nampa akamere n'ebyenda nendya enkeera we bwakya olwamala okugabula ekyemisana nayitamu buyisi nenzirayo ewange nensirika kati awo anti bwe namuswaza anti nanzijjako ekimwa kati anti oyo yalinga atera nnyo okujja mu kyalo kati olwo naye byonna biwedde maze n'okujja muno mu maka g'omusajja anti yajjanga mu kyalo naye nze nga anti bwajja mu kyalo ne bwe muwulira mwagamba kamwe nawummuliranga nze nga sigendayo anti nga simubuuza nembeera netutandika okwewalana ne anti wange ebiri siriyasi wabeera sibeerawo kuba nemanya anti tanjagala n'abantu bakolagana nabo tebanjagala kati nemmanya wengwa kati naawe esitole ya anti eyo anti ye mwesonyiwa tandika munyumya bunyumya mu lugero kati nambeera na musajja olunyingidde mu maka kati mwenyingira n'omusajja jjukira wano mu kuyingira mu maka g'omusajja wali nga nabagambye namugamba tugende tukole embeerewo omwaka gumu tufune ewaffe nange bwe natuuka omusajja ye yalabanga atuuse omusajja yalabanga kyeyayagaliza embazzi kyebuyaga yasudde ng'alaga takyalina stress asigaza omukazi omu ate ye gwawulira gwayagala ng'alabira ddala obulamu butambula nga we yabubala kati twagaana okukwatagana n'omusajja oli kubanga nze nalina byenjagala me personally ate ng'omusajja ye si byayagala kati ekintu ekyo kyammenya nnyo nze jjukira nzijjidde ku mission wano tugenda kubeerawo omwaka gumu ennyumba ngifulume ye omwami alaga kiwedde wennyina okubeera gemaka ngamba nno bino binaasoboka tebijja kusoboka kati nenkyeteeka neŋŋamba olwo omusajja ng'afubyeko okukola kuba ennaanansi twazitunda n'afuna ssente n'agendako ewaffe okukyala ebitonotono bamumanye ewaka naye tebyali nnyo ya byamaanyi ssente endala zisimanyi gye zaalaga
Nanansi ne ziggwawo naye nga nze yazimutundiranga ku kkubo. Ennaanansi ziri oluguudo lwe naliko nga lukola nnyo. Ne bano abajjanga njagalayo ez'omunaanansi biki kugamba nti yatunda nnaanansi nti zidibye atunde mu kidibo, nedda twazitunda bbeeyi era yafunira ddala ssente. Kati nga mbeerawo olujjukira omukyala we yaleka abaana bano abasatu, nange nnyina owange be baana bana. Kati omusajja ono ng'atandika okunkola ebintuntu naye nga tanjatulira naye ng'akolwa bikolwa. Kati nazo nabeera n'abaana bano kyamazima nze saayisa bubi baana, era abaana n'obudde bwa kaakati wadde navayo ewa taata waabwe beewuunya ate abaana njogera nabo era abaana banjagala. Ali mukyala mulungi nnyo naye ng'omwami oli tabeerangako mumativu ku baana be, nedda. Nga ne we mubeera nga muli mu kulya mmere ng'akwata oba omuwadde ennyama ye n'alyamu ssupu, ennyama yonna n'agiwa abaana. Kintu ekyo nno nga kinnuma. Oba wafumbye enkoko ng'eyo omuwadde ebifi 3 mu ssowaani, alyako nkoko nkulu, ebirala n'abiwa abaana. Kugamba oba ng'alaga mbawadde bitono. Ekyo ne nsirika. Kati nga bw'agula omugaati, jjukira ofumba emmere kangeze muwogo ng'oyo n'omugaati gubeerawo. Kati n'oddira n'abaana n'obagamba buli omu atooleko ttoosi 2 ez'omugaati mwongerezeeko ne ku muwogo oyo. Kyonna kale ekibeerawo n'obagamba mwongerezeeko ne ku kino mugende. Kati wewabeeranga oba oli wabweru oyera luggya oba olina by'okola ng'omusajja akwata omugaati ng'addamu abaana ng'abongeza. Ekyo nno eky'omugaati ekyo nakiyombako ne mugamba naye lwaki bwe mba mmaze okugaba ebintu byange nga bwe mbyagala lwaki ate abaana oddamu n'obongeza? Ne mugamba oba obalaga mbawadde butini. Ne mugamba nze omugaati nze ngubalirira ne mmanya. Ne mugamba naye lwaki bwe nvaawo ate abaana obongeza? Ne mugamba kale tandika ng'oggula omugaati gwammwe ogubagabire nga toddamu kukola ki? Kuguteekawo mbu nze ngugabe. Kati ekyo bwe nakiyomba n'amanya kinnyiizizza n'akyusa. Kati nga bw'akomawo okuva okukola yeefuula abaana bano nti agenze mu kisenge alabe, mwana abi gwe lwaki tewayaze buliri, gwe lwaki? Kati ng'abaana abo ng'abawa ssente, abawa n'abawa ssente naye ng'ekikwewuunyisa ate ngonzo ate omwana wange ng'enfaako ate gy'afa ku bali ate nga nze owange si gy'amufaako. Ng'abasonzeka ssente kati wano obawa emigaati n'emiwogo by'obawadde nga bali bagendamu n'akasente. Sibimanyi mbimanya ntya. Lumu nali njira luggya. Kati akaana akawala aka mukazi we yali yeeyombya naye mwana gwe ojja kutuuka leeti ku ssomero biki. Kati omwana aba apakonkana ampitako, apakonkana ne bbaaga akwataganye konteyina 5 nga bimuva mu gundi mu nsawo nga bigwa. Nga mmubuuza ate gwe ezo ssente mbu taata yazimpadde. Ne mmubuuza zaaki? Buli kimu twakisasula zaaki? Taata azimpadde za kulya ku ssomero. Ne mmubuuza za kulya ku ssomero sibaawa wano byakutwala ku ssomero? Wamma nga ntabuka. Bane natabuka ne mugamba naye musajja gwe oyagala. Ne mugamba naye kiki olina buzibu ki? Ne mugamba olinga alaga nti bano abaana mbabonyaabonya ate nga si bwe kiri. Ne mugamba kati lwaki abaana obawa ssente ate owange n'otamuwa? Olwo akange nako kali katandise osoma baby class naye oli omukulu. Omwana owange nga ayagala twali na bitabo bino oba ye budget 32 ababi batwale pifikeya ebinene. Ngambeerawo. Kati omwami ono
Tumbaddewo mu mbeera yonna ngumiikiriza. Takyampa. Awoza mu mbeera mu maka ge nkola. Olwo biki bye nkola nali nakola omudaala. Nasooka ne mutundira ennaanansi. Bwe nava mu kumutundira ennaanansi abantu ne bammanyiira ne ntandika okuleeta ensujju kale nga nkola. Neera nga nneega akolera ye kasente bwe nzikola bwazitwala nga namuleka. Kati natuuka ekiseera ne bintama nga nze sibeeramu na kasente nganze akange ate nga takuwa. Ne ngamba omusajja ono nkoze ntya? Okubeera nga mbeeramu n'akasente twali mu ensuku z'amatooke. Naye oli omwami ng'alondamu obutooke obubi bw'abatemera, amatooke amanene olaba bajja kugagula. Abakulembeddemu agabaguza, sente agiteekako bbina. Atandise okugula emisiri gye mu mwanyi. Agisasudde ng'eyo mu byalo tugenze nga tuzinoze omenyese oyanise ensawo mmeka. Bwe yazisomba ng'ozitwala ku kyuma tasukka 2. Maama gundi 2 gyo giri wali ku kabada oba wali ku kitanda. Nsente zo olutuukawo giri 2. Nejjukira omukazi naawe olina obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Ng'atandika awo okuwoza mbu kale nga bw'omugambako ku by'enkulaakulana oba ebintu by'oyagala nga ggwe omuntu. Ng'akugamba mbadde mmanyi oli mu maka gange. Ekirabo kyokka ky'okkuteeka mu maka gange kyokka kwegamba seetagana kuddawo okwennyonnyolako olwedde kimala. Oli mu maka gange. Ne weeba gwe weerabirira mu maka gange gano si makaago. Sirika kati ne ngamba omusajja ono nkoze ntya? Kuba natuuka ekiseera ne mwegayirira kuba yali alina saluni esala enviiri. Ne mugamba naye omanyi nandigenza nenjiga enviiri ne tukoleranga wamu n'akigula. Ne ngenda ne namuza ne baŋŋamba essente 60,000 naye ng'omukazi akwatako 3. Ne mugamba ko ye nja kukuwa ssente. Enkeera we lwakeera yakomawo na sitoola endala n'aŋŋamba bamugambye abakazi abasiba enviiri badda mu lugambo. Oli omwami ng'ayagala omufumbira ekyenkya, omufumbira ekyemisana n'ekyeggulo. Tayambala ssaati etali ngolole, tayambala mpale etali ngolole, takwata katambaala katali kagolole, engatto eyiye bankuba eddagala. Bannange kwegamba nga bannange nga wali nninga kadaama nga nninga mupakasi naye nga naguma. Ne ŋŋamba nno luno lutalo. Kati natuuka ekiseera ne ntandika ottendewalirwa omuntu. Ne ntandika nno ttendewalirwamukko. Kati ekisingira ddala okunzijjako ddala. Jjukira omusajja nali simwagala nga nina kuyiga buyezi kumwagala. On top of that azza nnimba. Byonna ngumiikiriza kati nzize wennyini mu maka ngamba kati kanfukire ddala wife material yajjudde. Still omusajja ankoze kasasiro. Mbaddewo. Nfunye olubuto olw'omwana omulenzi. Kati nali nkooyo okulima. Ng'ekintamisizza okulima olima. Bw'aba kasooli n'otuuyana. Wallahi kasooli bw'amala omuyitamu nga yabala bulungi oyo aba wuwe oba tokyaliko. Ebintama. Ng'oli omukulu tasukka 2 ne bwakungula obukadde 3. Tasukka 2 ndowooza oba bwe yagenda mu ssawo baamugamba nze ndi w'ebiri. Nga sisukka 2. Omuze okay. Kati nalunda ebisolo byange. Nga mbeerawo nga ngamba kampambanire wano mbeere nga ali ku kyeyo nja kuvaayo. Omusajja ono bw'ati bw'asazeewo kansirike. Nga nnunda ebisolo byange ewaka. Nga nnunda Mr. Sozi nga nnunda nze gw'olaba. Nga neerekereza
nga ngamba kankole faamu yange wano wenjija okuva olwo kyenjayanira nk'oyo okulima nange njagala kwekolera dduuka nkerenga ku makya nga nzigulawo edduuka lyange n'entunda. Bambaliddemu nga baŋŋamba miliyoni 3 zikola edduuka. Awo we twali mu katawuni gonze kale munnaaye natandika kulunda nga nnunda ebisolo byange nga bizaala nga ntunda ebyana nalinawo ebisolo nga biwerera ddala. Ninawo ebikazi byange, ninawo ebirume, ninawo ebiraawo. Neetegese ngamba ebisolo byange bino olwo nali lubuto ngamba kambirunde male n'okusumulukuka bulungi nnyonse n'omwana abeerenga avaamu ntunde wamu ebisolo byange ntundireko n'enkoko zange n'ebintuntu byange kuba nalina n'olusuku lwange ewaffe wali we nawummuliranga nga bampaawo akafo oyo siisi nga nateekamu olusuku lwange kati ng'olusuku olwo lusiza ddala emmere natundiranga ddala amatooke agawera ngamba nja kugattiriza obusente nja kuweza. Bakyala n'abaami ekyankyayisa omwami oli ne mukyayira ddala omutima gwange ne gufa nenzeza obutambi bwonna emabega nempulira ng'omusajja oli antamye olw'okubanga yali yanfuula kadaama we oba mmeindi we wali nga ndiwo kubafumbira mmere kubalabirira kubeera awo nakutambulanga mu kkubo n'azimba alina omukazi naye nga talina kyannyongerako okusinziira ne ku birooto bye nalina. Kaakati nali ndi awo ndi lubuto lukuliridde lwali mu myezi ndoza gyalinga 6 ku 7. Omanyi omwami oli yalina saaluuni nga bwe mumanyi saaluuni akeera ku makya akola kawe waka katono nga yeesimatika ng'agenda atuula nga yeewujja mu butebe ne basajja banne nga babeera mu lugambo nga bageya ono nga bageya abakazi nga bageya abasajja. Yali tanywa mwenge naye ng'alina olugambo alina ttivi ku saluuni nga bakuŋŋaana ku ttivi nga babeera okwo. Kati mwajo mikwano gy'abajjanga ku saaluuni nga oli ajja ng'amusomeramu ng'amugamba eyo Kampala ninayo kampani basuubuza juyisi naye lwakuba nze sirina ssente oli juyisi akola olunaku osobola ofuna amagoba ga mitwalo nga 6. Biki oli omusajja be bano abasajja atalowooza ku mulimu ngeri gy'ogenda gukolamu yatunuulira ky'ogenda kufuna kyokka tannagukola naye olumusomeramu ne bamugamba olunaku amagoba 6 n'abalaabalamu awo ennaku 2 okuwera omwezi ssente mmeka olwo aba alaba ng'obugagga abulina naye nga n'omulimu tannagukola. Ng'omusajja amusomeramu Joyce ng'amugamba kati yeetagisa ssente nga mmeka. Omuvubuka nga mugamba miliyoni nga 3.3 tuba tusobola otutandika kale naye naamubaliramu talina wadde 10 okuggyako engatto ye eyamusonso n'okkuba ebikalu. Omukulu oyo ng'amugamba nze ssente nja kuzifuna. Mbuuza abalidde ku ki? Abalidde ku bisolo byange byennundidde ebbanga. Sajja yajja nze mba ndi awo nali mu kiyungu kuba twali twazimba ekiyungu bino ebiyungu eby'ebibaawo eby'amakooko kati nga wooba otudde ng'ofumba ng'oba olaba abajja nali ndi awo mmulengera ajja n'omusajja naye ng'omusajja mmumanyi musajja nga mmwaniriza nga mmuwa katebe nga mmubuuza. Omukulu olwayingira mu nju yali muyonjo nnyo ng'aggyamu engatto ye ng'ayiwamu bbotosi. Gundi jangu. Omusajja ng'ayisawo omusajja nga mutwala mu kisibo kyange eky'ebisolo byange ng'amulambuza. Ndaba bali mu bisolo byange
Teyanyega bwe bamala olambula ebisolo basanga n'ekyemisana kiyidde nga bagabula kyamisana nga balya ng'oluboozi lukwajja bizinesi omwami ayogerera waggulu alaba obugagga bwawedde dda. Teyanyega ng'agenda bwe yagenda ekiro ng'akomawo nga ŋŋamba maama gundi gundi yansomeddemu bizinesi ne bwete ey'ejjuyisi ennammanve ebisolo ebyo bye bigenda okutufunisa ssente. Tetulina ssente naye ebisolo ebyo bye ntunuulidde. Namugamba taata gundi wabula weesonyiwa ebisolo byange. Ne mugamba musajja gwe oba onjagaza emirembe weesonyiwa ebisolo byange nva ku bisolo byange. Ne mugamba nnundidde ebisolo byange ebbanga. Ne mugamba nange nyina kye njagala ng'omukazi naye wambeerera ki? Ne mugamba wano obeera onnangira biki? Ne mugamba weesonyiwa ebisolo byange. Nangamba ekikulu mukazi gw'obuzibu bw'oyina olinga tayagala tuve mu bwavu nozo tulabiramu eno embeera olw'okuba nga walunda ebisolo. Bansomeddemu bwe tuteekamu ssente bwe zityo olunaku ofuna 60,000 magoba nga nkusindikirako ez'okkozesa ewaka ng'endala nseevinga ng'onnyumizaamu ebisolo. Bannange mbabuulira mbagamba ebigambo bino. Omusajja yagenda enkeera waalwo n'aleeta abagula ebyo ebisolo ne babirambula ne babibaliramu ssente byonna. N'enkoko ezaaliwo ewaka nazo n'aleeta abazigula. Nakaaba amaziga nali lubuto nno nga lukulu ddala lulinga mu myezi 6-7. Nakaaba nabeera mu kisenge ne neggalira nenkaaba nenkuba omulanga. Neŋŋamba naye nze natonderwa kubonaabona genda kubeera mu buno obulamu obw'okubonaabona. Neŋŋamba nze ndivaayo ddi ndikulaakulanako ddi ndituukiriza ddi ekirooto kyange. Mujjukirize ekirooto kyange kyakugaggawala mu bwongo bwange nyina kiri eri ekyankwata nyina okugaggawala nyina okubaako ne ku ssente. Naye magezi ki gensaze okulaba nga nfuna ssente kyokka omusajja anziza mabega. Bannange ebisolo biri byalimu ssente kubanga omukulu baamuwa $2.5 ate ng'ebisolo ebimu byali byakazaala nga byakaggyako abaana naye baamuwa $2.5. N'amala yalina mukwano gwe maadamu n'agenda nayeewola $1 yawa maadamu. Era teyampaako wadde omutwalo nga saagala na kwagala. Nze gwe mulaba nagenda ewa mulamu wange nga nkaaba amaziga okufa obufi. Nengwa ewa mulamu. Mulamu n'aŋŋamba ate kiki? Ne mugamba mwannyuka nzise atunze ebisolo byange. Ne mugamba naye mulamu ngenda kukola atya? Bannaye mulamu naye ne bimusobera. Mulamu n'agamba bannange nedda ate awo gundi alimba teyanditunze ebisolo byo mukazi ng'obonyeebonye. Bannaye naye omusajja oyo ng'akuyisizza mu mbeera naye bano abasajja kiki? Nagenda n'okukomawo ng'ebisolo baabitisse dda. Saanyega musajja enkeera nga nnyiiga kye nakola nga njawula n'obuliri. Twalina ekitanda ekinene mu kisenge nga tulinamu n'omufaliso era omulala. Nga njawula buliri nga neeteera mufaliso wansi nga ngamba ggwe sijja kusobola. Nga njawula buliri. Naye nga ndi nako obugagga bwayingidde dda agenda kugaggawala ali ku ebyo. Musajja ng'agenda ng'aggyayo bbaaga ye ng'ateeka mu ngoye ate abagenda okukola. Nga yalina engatto ye yalinga butusi yejja okusobola ekisoota agenze kusuubula bizinensi. Mukulu ng'aweeka bbaaga yagenda n'obugala awuuba tayagala kumanya essente $3.5 aziyina. Naye ng'omusajja oli mu ssiru oli naamubaliramu bizinesi yalina n'omupakira. Yalina omuliisa yalina omupakira. Nze nalabye abanafu b'obwongo ya Rabbi. Musajja nga ndeka awo andekerawo abaana ndi lubuto. Nabeerawo mu mbeera sirika.
nga buli kimu kintama ate nga ngamba awo okulunda nkumaze sikuddamu. Nze buli kye yankolangako effujjo nkikola lumu sikiddamu. Jjukira wali mu kulima yandaganga wano woba osambula muba kimu kasita amala obbiyitamu nga bibazaawo tebiba bibyo awo okulima nenkuvaamu. Bwe nadda mu kulunda nankola ekyo ebyo nabyo nembivaamu ate nengamba okulunda nkumaze ekyo kiwedde siddamu. Ng'agenda nga bagenda asirika mbeerawo ebisolo byange nga binnuma sifunyeeko wadde omutwalo. Sirika mbeerawo nkubira essimu. Abaana bali batya muli mutya kankuweerezeyo akasanvu kano kababeeremu tuli eno biki ambuliddemu awo nze nga sagala kulira bibuuzo bye. Kale nga waaba ayogera mpulira oba nga asamira kale nga yantamamukko kasirika nga babeerayo nga bavulungutana mbu bakola yatuuka ekiseera akasanvu ke yalinga atuwa tetukyakalaba naye nze nali mukyala muyiiya nga tubeerawo n'abaana era ffe tetwabulwako kyakulya. Nga mbeerawo n'abaana bange tubeerawo. Jjukira we yali agenze buno obutooke bwe yatondatondanga nga nange bwe ntunda ffe ne tufuna ezitubeezaawo ate emmere yaliwo nga tubeerawo mpola mu mbeera yaffe eya bulijjo. Munnange ng'abeerayo ono omuvubuka we yamutwala ku Mutaasa Cafe, simanya ye Mutaasa Cafe simanya yaani, nga bawooza mbu ye kampani ya juice, simanya ye wali office, simanya gye babawandiikira nga babagamba mbu ne ssente muleese ntono ffe okubawa emmotoka ya juice ejjule tutandikira ku $6,000,000 naye kaakati zino ssente muleete tugenda kubawa juice naye tubayamba buyambi. Abasiru nga bakwata ssente nga basasula nga baba batwalawa nga babawaayo bujuice ku kamotoka kati ne bwe kati mbu batambuza juice nga buli kimu kifa nga buli kimu kibasala nga bababuulira simanya district zibagenda otambuzaamu juice simanya wa. Jjukira eyo gye bagenda otambuza juice balina okusasulira resto gundi loogi bayiriisa biki nga bibasala eyampeerezanga akasanvu ng'akyakampa naye nga nze yantama simunye nga nze nga wendi n'abaana bange n'olubuto lwange omutima ngamba kanzaalo ojja kundaba ojja kakasa. Nga mbeerawo yamalayo emyezi gyali 2 kati twali era tulimye ebijanjaalo n'ebijanjaalo ebyo nga bibaze nnyo kati nga yaŋŋamba awo olwo bamaze okupulaninga ebyo bya juice bwabyo nga ŋŋambye era bino ebijanjaalo bibyo ojja kubikuba ate kati naaba nfuna ssente nga bino ebijanjaalo mbirowoozaako. Kati nga omutima guŋŋamba nange bwe naakuba buno obujanjaalo obusente bwe najjamu kwe naatandikira mpola kati awo nga ŋŋamba kale mbadde mpulaninga kukola dduuka liganye nja zimba omudaala ewaka ntandike na mudaala. Already nali natundako ku nnaanansi n'ensujju nga bitambula kati nendaba nga bemba nkoze omudaala ewaka sitiiru ojja kunkolera kati nno mpulaningira ku bijanjaalo era tetwabiryako wadde ekibisi ng'abaana mbagamba bannange mukuuleeyo butini nkekkereza tuleme kubirya. Omukulu bamalayo emyezi 2 nze nali mmanyi agenda kukomawo nga yeevuga ku ssente ze yali ambalidde nti olunaku bafuna amagoba ga $60,000 kati nze bwe nabalamu mu butuufu nga ndaba agenda kukomawo aguze emmotoka. Baganda bange omusajja yakomawo akuba kiswera yakomawo akuukuuta nga n'omugaati ogw'olukumi taguleese yajja yeebwalabwala yenna naakomawo nga bamuwadde n'obutwa ng'ebiiso bizimbe bibuliddemu yenna azimbye mu feesa awulu badde byakatwa eyo gye baazongeranga ngo batunda zijuyisi ng'ajja ayingira mu kisenge ng'anaaba
yenna azimbagatanye mu maaso. Mubuuza ati gwe wabadde ki? Mukazi wattu bizibu ensi eno omuntu alabye nga ndaba ataddeawo ssente ku kitanda. Nga mubuuza ezo ge gano amagoba gaffe g'otuleetedde. Oba mukazi wattu ogenda nakugamba ki? Se bannange simanyi na kyogenda kugamba. Naye ezo ssente za maadamu, ezo ssente za maadamu mujjukire yatunda ebisolo byange bya miliyoni 2.5 n'agenda ewa mukwano gwe maadamu n'amuggyako akakadde. Baali ba mukwano omukyalo oyo. Kati mu ssente zonna yakomyawo ssente za maadamu 1 miliyoni yokka nga tekuli wadde 10,000. Ne mbeera mu kisenge ne ntunuulira omusajja ne yeeyogeza ne yeebwalabwala ebyokuŋŋamba tabiraba. Naye n'aŋŋamba mbu ekirungi ssente teyazitutte mu bamalaaya, yabadde agenze kuyiiya mbeera naye byagaanye. Nasirika ne ŋŋamba okke bwe gutyo. Kati nafunamu embeera yakubeera depressed ne ntandika okunywa omwenge. Mu ekyo ekiseera waataabeererawo ne nfuna abakanywanyi ne ntandikanga okwenywera ku lucupa. Ŋŋamba nno bwe sinywe ku lucupa ebirowoozo bijja kunzita. Ntandikanga okuwekubiranga embidde yange mpola mpola nga sinywa nnyo naye nga nnyina bakanywanyi bange bakukubira essimu n'omunsisinkana ne munywamu. Ate abaana bano nali nabatendeka emirimu saabakotogera. Nze nga ne bwe ngenda ku makya ne sibako omulimu n'ogumu gwenkola abaana nga bakola basiimuula ennyumba beera oluggya bafumba nga baana balenzi naye nga bakola emirimu nga bayonjo. Ffe waka nga tubeera bayonjo ng'ogamba tuli b'e Kampala. Natunuulira omusajja n'ensirika n'akwata ssente ezo olwo lwennyini olunaku n'azitwala ewa maadamu n'amugamba bye yamugamba. N'addayo ku kasaaluni ke n'atuula. Enkeera bwe yakeera n'agenda n'alambula ebijanjaalo nga bitandise okkala nga byabala okufa. Kati amaaso gonna n'agazza ku bijanjaalo ng'olwo alaba bye birina omununuula. Jjukira nange kwe nali mbalidde ngamba oba edduuka lye nali mbala ligaanye kale nja kukola ki? Nja kukola omudaala ewaka nkole mpola mpola. Mbeerawo omusajja oli nali mu bufumbo nga sikyala, sigenda wa baganda bange, sigenda waffe. Ewaffe nagendangayo mu nnaku enkulu naye nga yakikwata giba emitwalo 2 kwe kuli by'otwala ne transport amagenda n'amadde 2. Kwegamba nabeera mu buli obufumbo obanga ndi mu kiki obanga ndi mu balakisi nze nga sikitegeera naye nga nasirika nga gw'osonda obusente bwo mu magezi. Jjukira nze nali njagala nnyo maama wange nga oba ogenda jjukira yagenda n'akyala awo ne bamuyitira ddala omukajjudde. Nze bwanga bwampa 2 gino nze nga mbeera n'akasente kange nga nkola shopping nagendanga nkwataganya ewaka nga bamanyi omuko yaweereza. Naye nze bakyala bannange n'abaami sijja bakisa oba sijja balimba ku guruupu wano ku podium. Nze maama yampanga enkoko y'omuko agawalaye nga bwe ntuuka mu tawuni nga ngitunda. Saamuleeterako ku nkoko kubanga bannange nga mpa emitwalo 2 n'abalirira n'akugamba kiro ya sukaali ya 225 omuti gwa sabbuuni gwa 1000 gulayo wali amajaani ga 2 transport 3000 ne piki wali ya 1000 n'amadda we n'akuwa emitwalo 2. Naye weewuunya omusajja gw'ofumbidde omwaka. Nze maama yampanga enkoko y'omuko n'ateekako n'omutumira. Naye omuko mundabire naye yeebale bannange taata ng'enkoko ngitunda oba yeesatu oba maama yagiguze 3 oba yagirunda nze nga neetunda mbuzi neetundidde nga nange nzizza mu kasawo nga neeyagala. Kuba yatuuka ekiseera n'antama nga siraba mugaso gwe.
bokiraba kati nga mbeerawo nabeerawo ebijanjalo olwakala omusajja yakeera mu bijanjalo tandika okubikoola afune ku kasente anti yakomawo obwavu bumukubye kati awo namanya kakomyewo n'ebijanjalo sirina nsirika n'agira ebijanjalo bye saatawaana wadde kuba nalina lubuto nga ndina mukowo nyina ne stress zange ng'asomba n'abaana b'ebijanjalo byabwe nga babikuba ng'awewa atuteekerawo byakulya bijanjalo bye ng'atunda akasente yakuba ku bbina ng'abigula ng'asirika Christmas twali mu biseera bya Christmas gye nzijukira Christmas yatuuka ne tugirya twagirya n'olusooka ne tululya mu January ennaku z'omwezi nga 10 enzaala omwana olubuto lwannuma nga 9 ku makya ne lunuma ne ngenda mu ddwaliro ekiro kati nga 10 obudde bwali butya nga ziweze ennaku z'omwezi 10 n'enzaala omwana wange omulenzi yazaala bulungi buli kimu naye nga ku luno kakeeya kakendeeramu si ke kali ak'omwana omuwala bintu nga byakyukamu nazaalira na mu gavumenti awo omuwala namuzaalira mu private ku luno nazaalira mu gavumenti ebintu nga byakyukiramu ddala si byebiri kati ne mmanya ke nzadde omwana kati awo kantandika obulamu naye ntandika obulamu ndi mu maka g'omusajja mbeerawo kati mbeerawo nyonsa omwana mbeerawo nyonsa omwana naye aba famire sijja kubalimba olw'okuba omusajja ono yannumya nnyo omutima omwami muno mwe yabeereranga ku saaluuni yatandika okukwana abawala yo ku saaluuni zaabwe akwana abawala mbiwulira naye bwe yakwananga saakifaako asirika nga balina obuba kugamba kale nga simulinaako bboba naye alina omwana w'abandi gwe yakwana omwana oyo nali mmumanyi nga ne famire ye ngimanyi bambi baali banaku njagala olambaawo sisita agamba nti omusajja yali takyamububira nga tebikyamuluma naye ate keesi eno neebanga emukwatako keesi yaki keesi eggwerawo eno ku nsonga z'omuwala ono gwayogera kwa mubonabona be yali aganziza be yali ateetedde nabo ono teyamuleka kyekimu lwaki teyamuleka kyekimu tujja bitegeera mu kitundu ekijja okuba nga kya mukaaga ensonga ez'okunotinga zino nkulu 1 abantu batuuka ku level ey'okutema omugambo ng'ekigambo akimanyi kinene kireeta munne mu buzibu kimwonoonera erinnya n'ekitiibwa kye ekitonotono ky'abaasigaza naye ne bakikola naye ng'ate akikola ye muntu gw'ojja okusisinkana enkya mu mbaga mu ku mikolo gya famire sisita ono challenge yasengawo okumugamba nti wabba ssente ate nga gwali musaala gw'abasomesa. Do people really think twice? Tunobeera n'ogamba ensi yonna emanyi nti gundi yakwata omwana, gundi yakola kino, gundi yajjamu olubuto, gundi yayagala mukaa gundi yayagala gundi, n'omwonoonera ekitiibwa naye at the back of your mind ng'okimanyi si kituufu. Nina ekintu kyentera okwebuuza kubanga kufa nze akola sho naawe ali mu kulaba oba oli awo ffe embeera eno era bezituukako bulijjo. Kati omuntu atuula awo n'agamba kakati ngenda tutema ekigambo, ngenda kukimutemako nga si kituufu, ngenda kukwogera bwe nti, ngenda kukola bwe nti, paka lwe nabula bannakkiriza oba kukaaba nkaabe kweziribanga. Kyova olaba bannange Katonda alina otusaasira tubeere nga twesabira. Abantu batuyiyiza emisana n'ekiro eri omuntu akuyiyiza okugwa. Gulabanga atali w'amaanyi, olabanga ali omunafu tolinaako w'atuuse. Eriyo bulwadde bw'oyisiza ne bw'oba wakadduka siteepu emu waliwo abali ku 0 kati bakuvuganya. Abantu balwana entalo nga batulwanyisa tetumanyi na kumanya. Kyova osaba ng'osabira abalabe b'omanyi n'abalabe b'otamanyi kubanga bonna bali eyo bakupangira. Ekyo saagadde akubanga nkirekaawo. Sister, finally buli muntu asobola okukoowa.
omuntu watuuse okusalirawo yeesuulemu jjulume yeesuulemu akalogo gy'abeerenga wa yezivuddeko ayogere ebituufu n'ebitali bituufu ng'ayagala kulwirizinga ekyo ekimulimu. Tosabanga ojja kunyigiriza omuntu ng'omwogerako ng'omukosa omutulugunya, naye omuntu oyo lwalivaamu ne yeerwanako. Okwerwanako okwo kuyinza obutaggwa bulungi. Nolwekyo bw'oba ogoba musajja munno leka mwagana akuzza omuwulira engeri yonna gy'abyogedde batuuka okumusiba emigwanga bo bakkiriza. Abantu batuuka okukkiriza nti ono mulalu ng'ate yakimanyi si mulalu ng'ate ali sure nti si mulalu. Mbabuulire embeera eba etuuse ku maze naga sikyalina kyenza buli kimu kati kanju. Tulina betulumizza mu bugenderevu n'obutali bugenderevu. Buli omu nga nange ntandikiddwako, buli omu yeekubemu tooki. Kakati abaami abamu ndabye nga tuleetera abakyala okuyisa obubi abaana baffe. Oleeta omukyala mu maka, mulimu abaana, n'omukuba abaana, akkiriza abaana babo. Naye n'oba mukuba bukubi kajjanja. Kakati omuntu okubanga bakuwadde enva n'olyamu supu ebifi n'obikwata pieces n'oziwa abaana, osiga kifaananyi ki? Abaana abamu batyoboola ba step mother baabwe naye ng'entabwe oba emmanduso eva ku basajja. Omusajja olwedda akulaga nti tebimuli, abaana bakuyisa bubi ne bubaako by'oyogera nga tabitwala nga nsonga. Ffe kennyini abaami ne tuvaako abakyala bano okutyoboolwa abaana these step sons and daughters. Kati olumu naye bw'areactinga siganye nti teriyo ba step mother babi gye bali, naye ate n'ennamba endala bw'oginoonyereza emmanduso etera okuva ku baami engeri gye tukwatamu ensonga. Kyeva olaba nze nkugamba nti bw'oba oyingira mu relationship omusajja ng'alina abaana, the things that you need to sit mubyogereko mubikkanyeeko. You agree to agree or you agree to disagree. Nti ngenda kutambula nawe olina abaana, boundaries zino, nkoma wano bakoma wano, okoma wano, maama waabwe yava mu maka akoma wano, ba relative be bakoma wano. N'abamu muyingira relationships bwezityo nga temwikozeeko olukomera, buli kimu otomera kitomere, awo waliwo ekyokuyiga nga okyalina omukisa okwewala ebintu bino. Bw'oyingira relationship ey'omusajja alina abaana be, si bw'oyingira ey'omusajja ali yekka nga mutandika bulamu, mutandika ezzadde lyammwe, wanawo wabaddewo ekyokuyiga. Omukyalo ono asoomoozeddwa nnyo era nawe n'abaami tubeerewo n'ekyokuyiga. Bannange bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule, waliwo obujoozi ate bwe tusussa. Omukyala n'akola bw'aba asambula ekisambu. Kati bwenjogera ekisambu waliwo n'ebirala abakyala bato basoma n'ateekawo ka bizinesi ke, bw'atuuka okuba nga ajjamu obusente. Abaami bagenda basomola ssente z'abakyala ne bazibba. Sinze nkulabirira nga bw'ayogedde nti ekyamaanyi ono yekyalaba the mere fact nti ono yamu-accommodating nga yamusuza n'amuliisa. Hey, kati aba amuwadde buli kimu, n'olwekyo buli kimu akifuna kubanga alwo bannanga obwo busiru. N'ogamba nti omukazi ekyamaanyi ky'okulidde kwe kumu-accommodatinga. Olwo oyagala omwagale ng'asula waabwe, ng'alya waabwe, ng'ajja nga mwebombola nga addayo. Waliwo ebintu ebimu nga tuswala nga tubyogedde. Ng'obudde bw'odda ku buliri bwo n'otunulya siiringi, oba ogattagatta amabaati agaliko nga tekuli siiringi ng'ofumiitiriza. Naye kakati mu by'amaanyi bye nkolera omukazi kwe kuba nti mmusuza. Lwaki tobyesonyiwa n'ogenda ogulanga bamalaya ajja n'omukozesa n'addayo ewuwe? Waliwo bye tukola nga honestly speaking ng'omukyala okuddamu ofuna ekitiibwa kye gy'oli ng'olina okkikolera naye nga wakiyiwa. Abakyala alaba omwami n'agala leero n'oluusi akutunulira nga webasa ofuluuta okugula okutadde mawokoto okulala okutadde kyannamukaaka naga oba musaleko n'atunula ne lifuluuta nga liringa faani ng'omukazi emisana wonna omutyoboola n'omala n'ojja ne mutunula ne vanira ne mwasa bulungi ebinazi n'ogweri ekikowukowu n'akutunira ng'ajjukira bye wayogedde emisana. Wakutte bizinensi ye atobye nayo tomufaako, abaako wagituusa bw'ozze tokirowoozezaako, okoze engeri ya kisiru bujoozi butyoboozi n'akutunuulira naga oba nkisale busazi kigenda okudda engulu nga tekirina buli maawa kugamba n'akutunira. Bannange era nze kati ensi weetuuse abakyala tubanyiiza ne kati nze nja kutandika okutya obuliri okubuyingiramu nga Becky namunyiizizza oba ndekako kabaluwa awo nengamba oba nkateeka ku mutwe wano
ow'omukwano ndi mutulo naye onsaasire totta anti talina maanyi kati omukisa gwafunye oba oli awayinza okukozesa ogwo oba tutandika okusulamu elementi omukazi omunyiizizza oliawo takunyeze omutulugunyiza abadde nga tondaba mukamwa nolaga obusajja bwobwo obusirusiru n'akutunuulya ekiro ne weebaka ye engeri gye tuyisaamu ba maids n'oyisa obubi omukozi yabafumbira emmere n'agibasaavinga n'ogibasaavinga bwakuteeramu amacupa amaaso eggwe n'akusekulira ecupa nazi waliwo ebintu byetuteekeddwa okulowooza tujja kutuuka abamu ng'omukazi bweba bamunyiizizza osula n'elementi abakula balowooza nti osula ovuga boda mu kisenge abaana bujja bugenda ku ssomero naye omukyala akutunuulira naga kati ono bannaye mwebale tusaasira mwebale tugumiikiriza omukyala agwa bugwi mu ssimu yo n'asoma messages nga weebase olinga afudde kazi okwebaka kufa n'azisoma n'amaana akutunira bw'ati n'atanyega ne bukya kumakya ogenda ng'asuulayo obugambo obutonotono owaaye nakalawa ali atya nakalawa anigoge tolinayo mukwano gwe wayita nakalawa n'asirika n'akujjulira bwe tujooga ensanafu tuleme tuulamu ntuule tulina engeri gye tusindiikiriza bannaffe abo ate nekisukka omukyala n'akola season neetuuka n'omuwa emitwalo 2 obwenkanya bwalagawa kyova olaba abalala bawunzika baloze abalala bawunzika bakoze kifiiriza ffenna tubifiirwe engeri yaliri pazo ffenna tubifiirwe awo wabadde ekyokuyiga abakazi abasiba enviiri badda mu lugambo olwamulemesa okukola kituufu eri abaami nga naturally ayagala omukyala abeeraawo bwatyo akuumiraawo nga buli kaseera weetaaga kuva mu ye kikola naye kikolako kaseera katono waliwo n'ennaku embi ezisobola okujja nga tokyasobola kukola ng'omukyala ono yasobola okuyimirizaawo that times when we get stuck tuyingira mu business nga bawulidde business eno yakwata business y'omukyala n'agitunda olwalowooza alowoozezza nnyo ayiyiza nnyo agenda ku bugagga quick money akomyewo sente zonna ziweddewo kakati omukyala bw'aba tewamusapootinga bw'otuuka mu biseera by'okwetaaga kiba kirina kubeera kitya awo abaami nawo nsaba tujjewo ekyokuyiga njagala kusembyayo ekibuuzo ndowooza kibuuzo wano wagambidde nti maama we yamuwanga enkoko y'omuko ng'agitunda kano nako kabonero kalala singa omusajja yafuna omukisa okutegeera bino nti erigyo era olumu ndowooza ogendagamba babiwulira twaligambe nti oba omusajja olumu waali mu likodingidde eri gye muli maama ndeesa omigaati gino ne sukaali ono ne sabuuni ono nekana akasente omwami yakabawadde omuko yakabawadde kubanga abakyala abamu batuzibira naye abami mubalage recording akamuweereze bw'okoma we waka mukudaalire kakati ono enkoko yatundanga okomawo wakano nga amunene enkoko ogimujjulira n'agirya ng'emuli ku mutwe namunene mwami mbanje bwe manga nze mukazi njikuleeta nga mwami eno enkoko gye bakuwadde nga bakwebaza olw'ebintu biwampadde n'embitwalayo era oba ogirali nga nkulikiza nga mwami enkoko gye bampadde olw'ebintu biwampadde n'embitwalayo ogiwulidde bwewooma enjala bane mwami ojjukira eri bannange eri enkoko yabali ne kasupu nti enkoko eri gye bampa nga bakwebaza olw'ettu olw'amakula ge wampa okutwala ate amakula abagamanyi lwakuba nti abasajja bameramu akamuli n'eddirisa mujjukira oli sister gwe yali ayogerako sister Mutesi nga amugamba nti wabula senga kubanga yali akyazizza omugenyi ono n'atamunyega byali awo katolina nga maama bakkuza naga webale kusiima wallahi nga takitegedde nti ono amukudaalira oba amukiina ensi erimu ebinene ekisembayo ate nga kikulu njagala kubuuza ekibuuzo abakyala banyinaze diri wootuuka n'ogamba nti kati wano ntuuse ku mmaze like enough is enough ng'olumu mugenda okukoowa nga mwonoonye nnyo obudde nga walina kukooyera ku lubuto omwana omuzaala otambule n'ozaala owokubiri n'ozaala owokusatu diri mugamba nti mmaze diri mugamba nti enough is enough awo walibeerawo topiki nga yaakyo nti bw'olaba embeera eno epeesa ly'ekimala kimala nga tulinyiga oteekeddwa okunoonya exit
naye muwulidde nti abakyala omuwulira omukyala ng'amaze emyaka 10 mu bufumbo naye ng'alina bwe babaasi kugivaamu ng'alina giviiramu ku myaka egi n'ayongerayo emyaka emirala 12 negiwera 15 n'amaana akifuluma. Wetujja okutandikira nkulekedde kibuuzo. Ddi lw'ogamba nti abange ekimala kimala? Nga mugenda okugamba nti kimala nga kyamala dda. Hey! Ng'omusajja omanyi omusajja ng'akujje ku katale saagala bagerezaako ngeze ng'emmotoka nti DMC noonya ekigambo mw'onontegerera kubanga ate saagala njogera oli agambe nti nteeka wansi abakyala nenzikiriza nti ati 40 ati 50 ng'obadde mu bufumbo bwewayingiramu ku early 20s omusajja ono aba akukozeseza si kukozesa okuli sexually like nti byenjogera biri sexually no ebiseera byo amaanyi go tosobola kunyamba nti omuwala ow'emyaka 2 speed jadduka n'ow'emyaka 4 jadduka naddala ng'abadde mu bufumbo asobola okugidduka singa aba tafumbirwangako oyo abeera fresh. Nekyentegeeza omusajja ogenda okuva mu bufumbo ogambe nti ekimala kimala nga tokyasobola na kulengeza kidomola yadde liita 10 ng'obudde bwo bwonna ddirwe mugamba nti ekimala kimala. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusa ekimu Mwoyo Mutukuvu biganye bikkirize bibeerenga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina. Ddi lw'ogamba kazi mmaze sho naye nga ddi lw'ogamba nti